Mbaniriza nate njagala nnyo okubebaza nti sabbiiti ewedde ensonga ze twayogerako mwasobola ozigoberera obulungi. N'ebizibu bino bye mbagamba ebiruma abantu ebitulumira byeyongera. Era ndabye wano mukwano gwange nali njogera ku looni ekambalage wano amawulire waliwo empapula z'amawulire wano muzeetegereze. Soma luno nabyogera last week. Read. Soma olabe biyinzika maali ye mu bifo 40 egenda. This is bukedde. Tofa ku lupapula tofa ku birala tubeebaza okugatusaki neraba biyinzika w'emmere y'enkoko wuuno agenda kikilonzi mabanja teri kirala. Olwaleero waliwo n'amalala nakanga kulage biyinzika wuuno byonna biri ku biyinzika naye nga biyinzika tali yekka. Mujjukira nti BMK estate yali egenda Bulayimu Muwanga Kibirige agenza okufa nga amabanja. Mujjukira Sibagala electronics namubagamba yagenda wava munno ali luddawa. Simanyi lwaki I don't want to sound tribalistic. I don't know lwaki enterprises z'Abaganda zezigwa bwe ziti. Ono ebiyinzika mwami Samuel Mukasa Muganda, Bulayimu Muwanga Kibirige Muganda, Sibagala electronics yali Muganda. Kati wava munno. Waliwo Magoro wa Day yazimba pharmaceutical wadde bazimba pharmaceutical enene ekkolere ligenda okukola eddagala mu muddo gwa wano n'essubi naki n'emiti gya wano ng'omanyi nti naali mu kibira yalisimba obusimbi emiti gy'eddagala agenda kufuna ssente. Factory naye eri mu kugwa. E Busoga waliwo omuntu eyali alese factory y'amata bwamitanga mwami baliddawo baali bagita Farm Fresh n'agizimba nga Busoga ena kutandika okufulumya amata ne yogurt yagwa. Ate n'aleka Sembule temumumanyi nga twayimba Sembule. Bano bonna be Baganda bawana abani abadde bageza kukola business zaabwe zikolapsinze because of a poor credit policy. Nakibagamba kwa mwandiga nti abantu ba bulijjo temunenya mukazi atunda bunyaanya kumuggyako nnyumba ye. Temunenya wa boda kulemwa kusasula pikipiki eyo nga looni emulemye. Temunenya wa motoka kumunonako kaadi nalemo ginunula ne bamuggyako kaadi bazaayo emmotoka. N'abanene be mulowooza nti banene business zibalemye zigudde looni zibakoma muno. Mu bbanga lyembadde mu Uganda wano omuntu omu yekka bw'ati munampaayo omulala gavumenti bwe yali evudde nenga nti business ye tegwa kubanga eyamba abantu bangi bakwate ku ssente eziri mu Bank of Uganda bamuwe ataase business ye. Baali bamuyita Hassan basajja balaba Nasa basajja balaba Nasa Hassan oba Hassan oba Nasa wani bati basajja balaba gwe mpaayo omulagi wali owulidde. Ze siwulangayo ko muganda waawo ne bagamba nti ne business ya gundi eyamba abantu bangi kwakati biyinzika abadde awo emirimu abantu 50,000. Nene bwana ayogera ati ne bwe banayogera tebayinza gana tukwate biliyoni 2 tutaase biyinzika business ziddemu okutambula obulamu bw'abantu bano 50,000 abadde bamutambulirako bwongera okugenda mu maaso naye business zongera okukola asasula mpola yembeera mwe tuli. Nabagamba tewali muntu yenna akola business wano nga si mubbi akulimba nti asobola okukolera wano n'ofuna looni n'ogisasula n'otwala looni ya nusu 10 n'ogisasulirako amagoba ga 6 60% interest rate naawe n'osigazaako amagoba business negenda mu maaso. It is not that economics is not there. Nebino government esobola obikolako. Government can cap interest rates because bajja gamba nti omanyi twakola ensobi ne tugenda mu liberal economy tugamba bweti mu luzungu we liberalized bagamba we liberalized the economy through you. If you confirm that it is you who liberalized the economy and we now find that we cannot sustain an economy we liberalized
you still can change this economy because you said you have the powers to do and undo. Simanyi kyoba mumanyi kyenjogerako. Bwe mutaaveeyo nze ebirala byonna mwagala nga twagala okukyusa gavumenti n'ebirala byonna kituufu gyebiri naye olutalo lw'amabanja mu Uganda mwabiwulidde nabyogera last week. Kati wiiki eno gavumenti yavuddeyo n'egamba kimenya amateeka omuntu okuwola ensimbi nga ojje ku muntu national ID ye n'ogitereka. Bakyogedde sabbiiti eno naye nga mu district ewaffe Kaliro buli abamanerenda bonna basoloza ATM z'abantu ne babasolozako ne national ID ze bakwatanga security okuwola loan. Kaliro ewaffe am telling you bamanerenda akwata ATM y'omusomesa afuna omusaala. Omusaala bwe gutuuka ku akawunti manerenda yalina ne security pin, the personal identification number, security pin ejjayo sente ezamuyanga manerenda yabeera nayo. Wali mugamba it is secrecy, simanyi it is secret, it is confidential, yabeera nayo. Era yasooka ku ATM machine najjayo sente najjako omusaala ku musaala najjako ezize nalyoka akubira omusomesa essimu ano ne balance. It is happening in Kaliro here ewaffe wano. You people obulumi bwe mwogerako ebintu bye twetaaga okugamba gavumenti eno okukyusa ebitwetaaga na kugirindayo yennyini kuvaako ne bisobola tukyusiza ne bikyusa obulamu bingi. Otherwise bwe tugenda mu mbeera eno mwe tuli ne gavumenti gye twagala okukyusa tuyinza obutatuuka bayinza ogikyusa nga tetuliiwo. People are dying of pain of credit. Nfunye looni bannange kambabuulire nze Mukama nnyambye ndooza Katonda yantonda kubeera kyakugerezaako. Nagendako mu Finka okufuna looni. Finka baakola ekyobuso bajja mu nnyumba okumpa looni ne bakuba entebe zange ebifaananyi. Yimirako tulako mu ntebe zo sofa set mu ddiro ne nnyimirira ne bakuba ebifaananyi. Jangu yimireko wano ku sideboard ne nyimirira ne bakuba ebifaananyi. Jangu yimire ku lubalaza ne yimirira ku lubalaza lw'ennyumba ne bakuba ebifaananyi. Banoonya kumpa looni. These people first of all n'engeri gye process bwe bayita otuwa looni bya busiru dehumanizing. Kati omusiru tuba tumaliriza nga byonna mmaze obbikola. Muwala wange Hillary kati ali mu myaka 10 yazalibwa 2012 yali alina emyezi 4. Baby tuli mu ddiiro bankuba ebifaananyi omwana ali mu kisenge omwana n'azuuka yali yebase ne bamundeetera loan shark omusiru mu Finka muno bakufinka yamba kwatako ne ku baby wo situlamuko ku baby tumulagendo batuko ne mwana stupid. My baby has nothing to do with this loan. Yaŋŋamba nsitule baby ow'emyezi 4 atagenda kwewola bankube naye ekifaananyi tukonfirm nti bansanze waka nina baby n'omwana wange. Namugamba boss, what has my baby got to do with this loan? See, I don't know you people. Oba abamu muli bweru oba muli mu Uganda oba byinjogera ku mwe tebibatuuka oba nze ndi mu nsi ndala. Ebintu byokka bye bakuyisamu. First of all, these commercial banks ebintu bye bakozesa olukoloddoli lwa terms and conditions ze bawandiika bali sure nti nawe tolina budde bubisoma. Ate bw'ofuna obudde obubisoma tolina magezi gabitegeera. Bw'oba n'amagezi agabitegeera tolina magezi gagumiikiriza kubibuuza. Bw'oba wevuddemu n'osobola obibuuza tosobola gaana kufuna loan because of what they have written and they are aware of your vulnerability. These are things that must change. Bannayuganda basobola okuwagira Bobi Wine, basobola okuwagira Muhoozi, basobola okuwagira Museveni, basobola okuwagira buli gwe bawagira naye baleke bizinesi zaabwe zibe nga zitambula. Mu Kampala bakera kuyola mabodaboda. Laba omusajja nga gyeyo amaanyi gonna akwata omwana wa bodaboda amuggyako pikipiki yatunda kapoloti ewaabwe agule bodaboda gy'akole. Bodaboda bakyagibanja koloni bagimukutteko. Ng'olaba obukambwe n'omutima ogutalumirwa abantu gwe bakosa mu kukwata bodaboda zino. Nogane kati omusajja the only source of income he has is this motorcycle. The motorcycle has been impounded and impounded with a lot of force, with a lot of disrespect to humanity.
abamu bamanyi n'obakwata bwe bati akutte boda bwamala okukwata boda n'atwala boda ntera obusanga awo around Kira road kaba kakutte boda batwala boda ne kasika omusajja omukulu alina n'omukazi awo ne bazingazinga ebintu byonna ne bamusikula bamusitula bamutwala. You people simanyi kye mu opposinga, but if what you oppose is what I oppose, embeera gye tulimu mbi. Nabaga tuyinza kuwulira ggwanga nga balanga kimu ddagala ly'amaanyi ga kisajja lyeri mu buli kibuga. Ekitubuziza amaanyi g'ekisajja kiki? We are the same people, same Uganda, oza gugaalagawa. Tetukyasobola. Bakuwe guneekulema okukomberera awo. Nga tokyalina mutwanyi wadde. Bakuyita owange zuuka okuba emmese. Owange zuuka okuba emmese. Naaga kuba emmese nga tetulina. You people are joking. Erimese nga liri awo lyetuumye bwe riti. Erimese liri awo laba liringa essava. Naye maama nga n'agasitula omukono bw'otyo olikooneko wadde ku mutwe nga tegaliyo. Therefore, the direction we must take, the issues we must talk about, tandikire ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Nze ekyalooni kimpisa bubi bannange. Ekitongole kyokka mwe nali nzije ku looni ne bampisa obulungi ne ngisasula with respect, bali bakiyita Vision Fund. Kyali awo kubbiri ewa Pastor Kakanda awo we balinga ofiisi zaabwe. Vision Fund naye gye najja mufinka waliwo abali wano ababbi simanyi yako microfinance. Letishego banvuma n'okunvuma bo letishego bo batuvuma n'okunvuma ne bakulangira buli kimu ne bakusense weyita ki olw'okukola ku TV olowooza gwaniire ebiki oli n'akuvuma n'akusensebula simply because watwala loan ekulemye okusasula. Omuntu namugane nga naye omanyi nze gwovuma n'onnangira ebyo byonna. Letishego waggulu ekololo yanvuma mbaze ne looni mu letishego ebba ne bavumye nze ne basense kye batannangidde naye bannange oli musajja muyaayi kale n'abakulaba ku TV balowooza mbu olimu amagezi awo. Omuyaayi yennyini awedde emirimu buli kimu bakinvumye. Ne looni yaabwe eyali natwala 40 million nsasudde 87 million. Ku 87 million kati mbuzayo million 8 ze bakyamanja. Naye nze eyatwala asasudde 87 nga bamanja 8 esasudde 70 basasudde 679. Is it 69 that kind of thing? Nze gwe bavuma ne basensebula bwe bati, but they do not know the business yaabwe yeeyo mu kusasula. Nasasula principal neggwayo eya 40 million ate nga saatwala 40 bakuwa 40 notwala 37 enda ne baziretaininga mu bintu ebiri awo simanyi mortgage simanyi biki. So you sign for 40 and take 37. I paid that. Nesasula interest above 30 million. Kanebaze bampeza ebibonerezo penalties. Mukama Katonda eggwanga lino singa bali mpamvu. Singa ona kulumu tukyusa government nembako mu fe by'obuyinza. Penalties ebibonerezo olw'okulwa okusasula. Ekikulwisizza okusasula ssente butalabika n'okulwa okusasula bakupanishinga. Above interest, penalties above interest, penalties zokka. Muletishego obulumi bwendabidde muletishego mukama ndi bunyumiza n'omwana n'omuzzukulu bwe ndi bankyaliwo ne bavuma abawala ne bakuba ne basimu ne bavuma. Naye what is this? Nenga ate ekizibu tekiri ku nze, ekizibu kiri ku economy nti ojjayo ssente. You cannot operate. Ate oluusi tuba naive, oluusi tuba n'obwetaavu, oluusi tuba tetumanyi tosobola kuoperatinga mu Uganda n'osasula principal n'osasula interest n'osigaza profit. Eyo waliwo wana abasomesa bayita premier credit. Abo nabo bampaako premier credit, bampaako ku looni ne balemera ku mmotoka tulina n'abampa looni ate ne baagala bayite muli bo bennyini beeguze ebyobugagga byange nga bakuwa naye nga tebaagala osobole kusasula, baagala olemere batwala ebyobugagga bwo. Mbayiseemu premier credit, finka, letishego,
Niyano yako microfinance bali wano ewange wajjudde file bweziti bw'oba oyagala okutegeera ebifa ku looni za Uganda naye gye bazigabamu n'obulumi obubirimu ojja wange bonna kale mpulira obulumi teri mukulembeze mulungi kati gwoyinza kufuna nga nze kuba mbiyiseemu bwe nga nti njagala bukulembeze kuyamba bantu kubajja mu bulumi mbimanyi siwulira biwulire abamu tebabitegeera tebabimanyi I do not believe nti kubagala okujja okutufuga mu bwa president mulimu abimanyi tebabimanyi they don't know these things Jesus obulumi bannayuganda bwe balimu tebwetaaga na kulinda Bobi Wine tebwetaaga kulinda Muhoozi bwetaaga mwami Museveni aliwo kati abumanye bannayuganda bafa mwe mulowooza wava muno bw'atuula ewuwe ng'alaba eyali estate ye wali enaggulu kati we bazza television ya NBS nga baagitwala n'avuga n'ayitawo ng'alaba akasozi ke keyazimba n'apulaninga nti wanaamalira obukadde bwe baakatwala awulira atya mulowooza kati biyinzika ono nga bwe yagudde bw'ati gyali biyinzika ayogera kyawulira atya kale katuleke biyinzika ayinza okuba yazaala abaana n'agenda Amerika bamuyimirizeewo abantu ababadde bakola ewa biyinzika nga factory zonna zaggadde emirundi gyonna gyayimiridde bonna kati bali wakati balina miru bawulira batya abo be balina obulumi be mulaba ku nkuŋŋaana eza Bobi Wine ku nkuŋŋaana ennyingi abajjaawo n'obulumi looni wano zifuuse nga musaayi omanyi ng'eriyo n'ez'amasimu naye mukamaka kiki kye tuliko you people mwogera ku bintu birala ebintu ebiruma eggwanga lino obuwambe bw'eggwanga lino obwamanyi buli mu byanfuna fooni looni ate nno nze nja babuulira mukyala wange alina layini z'essimu bbiri alina eya Airtel n'eya MTN buli wabakulenaga nti empeerezaayo ku ssente teyeeraga nti naye toteeka ku Airtel why because ayine bandide mukaba mumanyi kye tuliko ayine agambirawo buli kandi pako senagane but make sure you don't put on my MTN line yonna loan zitutuuseeko ate ne bazitwambaza loan y'essimu loan ya school fees waliwo nawane yatuleeta loan ey'amasowaani n'amaseppiki mwana wa abaganda baga abaganda nga nti ebyembi bisekerwa nyini mufuya omusajja yajja wano ng'atuleetedde looni y'amasowaani n'amaseppiki niwe tetulina ssente batuwole amaseppiki n'essowaani tunaasasulanga oluvannyuma phone loan balanga ku radio you can now come and get anything you want oyagala saawa wakagatto kalungi toyina ssente jangu tukuwole onaasasulanga mpola mpola abasola bawola wa looni osasula buli lunaku aba TV naye okuwola si kinaye ebbanja ssente kwe bakuwolera amagoba gozzaayo n'embeera mwe bakuwola n'ebye beetaaga you can't survive this country is going to collapse under the shock of this credit. The cost of credit is too high. Our management practices of credit are unprecedented. We are a heartless nation. We don't mind about others. Nobody minds. Atenze mwana ng'ekinsanyusa. Katonda yatutonera obusiru. Bannayuganda Katonda yatuwa mwebaza. Katonda yatuwa obusiru obulinga ekirabo. Nti abateekwa okukyusa embeera eno mwe tuli ye parliament. Parliament can change kye tuliko. Parliament can legislate to cap interest rates in Uganda. Parliament can legislate to reduce interest rates in Uganda. Abaka ba parliament basobola okukola amateeka agakugira omuntu obutawula nsimbi kusukkawo. Basobola okukola amateeka agalongoosa embeera eno. Ne mwanange nabo bennyini basiba basiba enkya n'eggulo. Nga balina lo nga bali sibalebye okusasula bemupya abamu beggalira mu kizimbe tebasobola kufuluma olunaku lulamba batya bamanirenda outside here naye the same people
balina capacity to solve this problem, but those who have the medicine to cure this problem are also suffering with the same problem. Bwe mbavuma baga nti gundi abaavumye, bw'oyogera nti oyogera bubi. Kiki kye tukola? Kuba mwami Museveni bino byeyogerako tabimanyi. I can bet tabimanyi, teri ani abimugamba amuli okumpi atwala loan. Olwo ne waliwo abagenze wabula babasibye MP gundi ebamututte lwakulema kusasula ssente bweziti ne baweereza ne bamugjayo. The issue, anajjayo bameka? Anaasasulira bameka? The problem is simple. Address the cost of credit. Address the management practices of credit. Naye omanyi abatuwola ssente, all of these money lending institutions, zino banka ezituwola amalooni eziwola oli ne bamuwola pikipiki, ne bamuwola emmotoka, ne bamuwola seppiki, ne bakuwola essimu. Kati n'ebiteeteeyi by'abagole waliwo eyalanga wano, bakuwola ebiteeteeyi by'abagole ebikola embaga, n'osasula mpolampola ng'embaga ewedde. Ne Nabunya naye afuuse wakwewola. Kati mbuulira, ogenda kunyumirwa otya bino bimwagala mbu simanyi sekisi. Embaga yabadde yakwewola. Essimu kwokola sweetheart wo yakwewola. Seppiki zemufumbise wakazi akwewola. Ne TV gye mulaba mwagyewola. Simanyi school fees loan, buli kimu loan. Bw'ogenda okutuuka mu buliri nga g'amaanyi agakuba emmese ogajjawa? Era akaana ke muzaala mugenda katuuma linnya ki? Muyinza okukayita looni oba okukayita erinnya lya banka eyabawola. Kyanjagalayo kuzaala mwana. Banne nze njagala nzaala omwana mutuume Letishego, kubanga obulumi bwe ndabidde mu banka eyo nejjuse lw'ennakunaku lwe nagendayo, nejjuse omuntu eyantwalayo, ate nga bwe yali ajja ku ssomero okunsanga yayogera bulungi nambuda nanga ntofaayo looni eno myezi 6 simanyi myezi 3 biki, nenga naye nansendasenda okuva le yansendasenda n'enjifuna siddangamu nakumulaba. Yansendasenda yagenda naye mbonyeebonye ne looni mu Letishego. Mukama Katonda ndikibonyumiza n'omuzzukulu. Teri kye batanvumye, teri kye batankoze. Nothing. But I'm not alone. Waliwo n'abalala bangi. Kati mbuzayo emiliyoni si 8 ze bammanja. Bayinza okwogera kwezo. Bwe bakuvumira 8, miliyoni 8 ezibulayo, beerabira ziri 479 ze naakasasula. I have so far paid 79 million from 2017. Nsasula. Ne bwe bakuvumira guno 8 ogubulayo, oyinza okulowooza nti zonna nga bw'oziteeka ozisasula ekina tosasulangako. What type of nation are we living in? For how long shall we stand this pain? Who is available to help save us of this pain? Who is even paying attention to this kind of pain? Oba mwe bwe musoma zino story bweziti, omugagga biyinzika. Ate oba omugagga biyinzika bimulemye, kati gwe omunaku muyanga. People. It is not that we hate government. It is not that we hate the president, but we hate the situation. Embeera gye tukooye. Nina mwe bannega ne bamwogera ku mbeera gye mukooye. Be authentic. Laga kyokooye. Simba amannyo ku ekyo kyokooye. Kyogere nnyo kyokooye kimanyike. Bw'oba omanyi akikutaddemu mwogereko nti gundi gw'otusibye mwene embeera embi. Bw'oba omanyi asobola okukitukyusa mugambe nti twagala okukyusa ekintu kino. Others bino bye tulimu ebirala biyinza obutatukolera.